Abachina badenga bajja waggulu eyo nga bajja ne bateekayo ebintu wansi. Basima wansi basima waggulu. Basima wansi ne bateekayo ebintu bye tutategeera. Basimira wakati kuva waggulu nga babadde bajja wansi. Bakka wansi bakola gundi bweti. Bateekayo engeri erya ya bweti. Basima banga ki? Banga ddene nze maze banga ddene nga mbalaba. Kitegeeza okuva bajja n'amawulire tugawulira. Mbu bagenda kukola gaasi. Biki kyava mu bisaaniiko biki naye twali surprised nnyo ekintu nga kibwatuka nga bomu nga kyabatusenga bomu bwekiti omukka ne gugenda mu maaso kisoboka okubanga byabatuse kuba wansi ebyo birinnya mu bbanga tugamba nti baza Buga waliyo force. Yagudde wansi nebwatuka omukka ne gugwamu nga mungi nnyo ne gunyula n'ekikoomi. Ku sipidi gwe kitadde kitambulira kati kisobola kubeera kyokka onaleko kubanga kyatambudde ku sipidi gy'otasobola kukkiriza onaleko okusala n'akadomola k'amazzi nga naba maaso nakyogamba nti waliyo force eyagudde wansi. Kati gwe kyogamba nti Abachina bayinza bateekayo ebintu oba balina ebintu byabwe oba biwanja bye netukola ku ground we tubeera ekyo kirabirako nawe ng'omuntu n'okola assessment nga ggwe n'okola assessment nga ggwe ekitegeeza ensonga ya kasasiro eno n'okubumbukula kwa kasasiro okusinziira ku mwe mugamba wetaagisawo okunoonyereza seconds 2 muludde nga mbalaba nga basima nga bateekayo ebiwaya nze nalwega Sara senga w'okuno ku kyalo ekintu ekyo kyabwatuse bubwatuse nga tulaba era wabadde walabye eki ne mu kubwatuka kyasoose kubwatuka nga bazuka bwe kyamaze okubwatuka omukka ne gulinnya waggulu nebisituka n'ebinyonyi nebisituka omukka ne gubula eri nga tosobola kubeera busanja ng'olengera kiteekekyekyavaamu ne kutandika kyamaze dakiika 6 nga kasasiro kivudde eryo paka eno munoonyereze amazima getwogera fe tuli batuuze muli bagwira musebuze tubabulira amazima basebo tubadde tuteebereza nti kandi bakabenye ate obabadde bikolebwa wali abadde bajjayo nga basima ngo bagenda kukola gaasi nga batugamba gaasi yawatuse tetumanyi bonna batugamba gaasi bagenda basiba waggulu eyo buli lunaku nekyo temunaala tebutwako budde kwogera naffe benyini nga tutya n'okwogera nti tulinze nalulega Sara twogera omuchina nabadde naye omuchina nebamutandire naye ne bagenda nokati bamedde banaye ensonga gye mwogedde kasasiro siyaleese okunoonyereza mwemulaba kasasiro naye nga obuzibu bavudde ku basajja banange nga tumaliza kuba ndi wano mu Lusanja nemamwagasiro batwala waka ewaffe netulamanya mutibabyedakusini kyetwogera kwenyumba zaffe tebanazimenya kikyekino wano wetwabadde tufunye clearance eyitawo kuba babulokinze nnyo omanyi tibabulokinze oyapanya tuyakulaba ne kupanya naye kati kulwa bannayuganda abali eyo gano ge maloboozi ag'abatuuze abatuuze abaliranyewo bagamba wawa Abachina abajja ne basima ne bateeka ebintu wansi bye bateebereza okuba bye byawatuse nti kasasiro engeri gye bamulabyemu waliwo force ey'enjawulo twagala okudimandinga okunoonyereza era tugera kudimandinga okunoonyereza ku nsonga eno omuntu aleme kubeera mulagajjavu ateeke ebbomu oba bazuka wansi zimasuke tufune akabenje bwe kati tukatwale nga kalira kino kyabula kyabwatuse bubwatuse ekintu kyabudde nga bomu
nekisitula ebisaaniiko mu ppanga omukka ne gugira ne kikuba era nga batuuseeko we tubeera abantu bonaona abadde balabanga ekisaaniiko ekyo nga batugamba mwe kigenda kufazika naye twewuunyiza nnyo kubanga ate kyatambudde kino ekyetakidinga